ziri under siege nga mulowooza musaaga obanga nsaaga. Era nze mbakubira omulanga mujje sente zammwe ku account ne muganya okutegeera ekyo tekinkwatako kuba sivunaanyizibwa ku bwangu bwangu bwakugyayo sente gye mutereka. Naye bwe twogera olunaku lwa jjo amawulire mwagala nga gafulumya gagamba nti ezimu ku banka eziddukanyizibwa gavumenti ya Posta Uganda basanzeemu mu terekero lyayo nga mulimu ebicupuli bya millions 5 nga ziri mu terekero mwennyini. Kino kyavuddeko abantu abakulu mu banka eyo kwatibwa okunnyonnyola naye tekyategeerekese. Abazze bangoberera ebbanga lyonna mbadde nzija mbagamba nti General Salim Sare ennamunkekeera eyo abadde ayinayo factory ezikola ebicupuli eby'emitwalo 2 ku mitwalo 5. Era ebicupuli byakyaka nnyo mu biseera by'okugula amataka, mu biseera bya campaign, sente zo teziggwangayo. So sisubireyo Munnayuganda asobola kuyingira mu banka n'ayingizaamu fake note eziwera million 5 nga tali mukono gwa gavumenti oba nga services z'abakozi ba gavumenti be bazireeseemu. Kitegeeza nti emiliyoni ezo 5 kiyinza okuviirako banka eyo okugwa ne bannannyini ssente ezo abadde balinamu ssente entuufu okuba tebafiiriddwa ssente zaabwe. Mujjukira nabagamba n'abasajja bava mu nsiko nga babbi buli kimu basobola okukikola. So ekyo nakyo mukitegedde. Abajjukira obulungi nga mbagamba nti ennamunkekera bakubirayo ssente ekyatuse ku Post Bank ago si mawulire kubadde mukimanyi bulungi nnyo nti Post Bank already badde mu lusuubo ekyo kyatuusewo nti bagenza okukeera ku makya nga ssente zonna bicupuli ennamu baaziggyemu ne bateekamu bicupuli. Ekyo mwakitegedde. Kati media za Uganda, mainstream medias bajja kutta abantu nga temuganya fulumya amawulire okuba nti muli ku pisto. Mbakoledde post emisana ga leero ne mbategeeza nti Bank of Uganda oba gye tuyita Central Reserve bagibyemu millions 15 eza dola nga zino zenkanankana n'obuwumbi 55 mu obukadde 5. Nkiddamu, Bank of Uganda bagibyemu obukadde bwa dola 15 obwenkanankana n'obuwumbi 55 mu obukadde 5. Sente zino zabbiddwa zitya era lwaki tekyafulumya mawulire, lwaki ensi teyakitegedde. Wabula bwe maze okupostinga post eyo website ezimu zitandika okufulumya information eyo naye nga mu Uganda mainstream media kyansonyi nnyo. Ekintu kino kyatuukawo which ewedde naye nga nayo inside job mulimu gwa munda. Ekitongole ekiri wansi wa World Bank kye bayita International Development Association IDA kyategeerako okukubula kw'ensimbi zino. Ekitongole kino kya IDA kiri under World Bank nga kyekikola okutambuza n'okulondoola ensimbi zonna eziba ziwoleddwa ensi eziri mu luse olwa ensi eziri mu mulengo ogw'ensi eziri mu third world. Kati ekitongole kino ekya International Development Association kiri mu World Bank kyekyavuddeyo separately ne kifulumya information eno. Naye ebitongole by'amawulire mu Uganda omuli New Vision, Monitor, Bukedde, NTV n'ebirala byonna ebitongole bino babituusako information ne bigaano gifulumya era bagisirikira mpaka nze lwengifulumiza olwaleero ne bagamba information evuddewa. Naye ng'ekitongole kino ekya International Development Association kiri under World Bank kyekyagudde mu lukwe luno nga ssente zabbiddwa. Ssente zino zaafulumye zitya? Website zemutandise okulanga amaze okufulumya information zibagambye nti ssente zino zabbiddwa nga bahakinze nka hacking enno ebigi nno. Ssente yabadde inside job bano babbye ssente zaffe ez'eggwanga. Ssente zino bagenzo zitracinga nga ziri ku account ez'enjawulo bbiri, account emu ngeri Japan endala ngeri UK. Naye details za account ezo tezinnamanyibwa era tezijja kumanyibwa olw'ensonga nti guno omulimu gwabaddemu abantu abanene mu gavumenti. So nno mwenda njala bategeeza nti bajja tuuka okukola ekikobero mu Uganda nga mainstream media Museveni yagisasula dda
okubanga tegenda fulumya ggulire lyonna kubategeeza kyekigenda maaso mu Uganda. Kati njagala bategeeza nti eggwanga lyafiiriddwa obukadde 15 bwa dola bwe bukadde buwumbi 5,500 mu bukadde 5 ezabbiddwa. Naye okusinziira ku kitongole kino bwe traces account sente zino gye zagenze zabulidde Japan ne mu ggwanga lya Bungereza. Kyagezezaako okunoonya naye kyalemeddwa, naye gavumenti y'omumpembe Yoseri Tibahabulwa tennayogera olw'okuba tetulina Governor Bank of Uganda. Ensonga lwaki Museveni yagaana okuteekawo Governor Bank of Uganda, yayagala afune access mu kitabo ky'eggwanga nga ssente azikwata nga bw'ayagala. Nabategeeza nti ne Uganda Revenue Authority ssente zonna zeekuŋŋaanya ebitundu bisinga obungi ssente zino zigenda kwokero house. First Family neekola omulimu gwayo gw'ogabana ssente zino, ezimu ne zigendako e Rwanda, endala ne zigula amataka mu Buganda, endala ne zizimba ebizimbe. Nga n'ekintu kino Anita Amongi akimanyiiko, n'olwokuba nti y'omu ku babbi abakulu tebasobola kwogera nsonga zino, y'ensonga lwaki ebikolo bino bituuse nti gavumenti eggwanga lyafiiriddwa ssente zino nga zaagenze bwe zityo. Ne tojja kisanga mu monitor, togenda kisanga mbukedde ku NTV, wabula kenkyogeddeko ne bwe nakipostinze. Wagenda kuyitawo ennaku ntono nnyo mutandika okukyulira mu luvuuvuumu, batandika n'okikuba mu mawulire nga babuuza information eno yali nkinze ntya. Eggwanga bali luutinga kubanga bakimanyi nti bali mu kaseera akasembayo, bali mu kuluutinga ggwanga. Y'ensonga lwaki baagala oteekawo ani? Y'ensonga lwaki baagala oteekawo Governor Bank of Uganda. Awo tuvuddewo. Yes, ezo z'ensonga z'essente. Musajja mukulu Fred Kajubi Rumbuye aludde ng'abagamba nti munnange omuntu yenna ayina ssente mu banka muzigyeeyo. Baida we tatandise kati ebintu ebyo azze ng'abyogera kakati wulira omudiri gw'ensimbi gwe boogerako nti gwawuliddwa mu Bank of Uganda. Olowooza ezo ssente zaani? Ezo ssente z'Abannayuganda naye zaabuze zitya? Nze naawe tukyatunuulira era tukyagenda mu maaso, nze bwendi okuba nga zibatuusaako. Ate munnange ensonga z'abayimbi nabaleetedde akatambi ako ku makya ne mbagamba nti mukulu Salim Saleh yafulumizza ekiwandiiko namutaayika ng'awooninga abayimbi, era munnange simanyi kati oba binagwa bitya oba binaatambula bitya, naye essaawa eno we twogerera kaweddemu dda. Ate ng'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezangako bagamba ne batuuka okugamba nti batulwanyisa, ne batuuka okugamba nti lwaki atulingiriza akole emirimu gye naffe atuleke, naye essaawa eno we twogerera kika. Katonda wa His Excellency Bobi Wine teyeebaka. Oba Bobi Wine tumuyite Fawasiya oba tumuyite Mesaya. Gwe omusajja yakuba tooki ng'agikubira abayimbi banne n'abalaga ekiri mu maaso. Omusajja n'akanya okugamba abayimbi abasajja bagezaako basembeza tebabaagala, abasajja baagala kubaswaza, abasajja baagala kubafuula abasabirizi, abasajja baagala kubakyaya mu bantu ababayimusizza okubatuusa awo, abantu ababa bawagidde kuva ku 15 nga bayingira ebivulu byammwe. Bannaye ebisajja byavayo ne bibuukira His Excellency Bobi Wine nga bikulembeddwa bwannaddirisa oyo omutuusa. Atuyita atya abasabirizi, atuyita atya ababbeegazi, ye yakatuwaayo mmeka, yatukoledde ki? Weebuuza n'ogamba kyogamba Bobi Wine yakolekitinga omusolo gwammwe, kyogamba mulina kufukamira ku maviivi. Abantu abandisa public services ne muzibanja gavumenti eno bannayuganda bonna bazibenefitingemu, wabula mmwe mwekozemu akakuuni akagurupu mufuusa abasabirizi, naye nga babafuula abasabirizi tebalina kitone mu bulamu. Si basambi ba mupiira, si bakubi ba bikonde, si bayimbi, kwegamba b'ekitone kye balina kimu kukoleza kasegereti, kukwata muggo kulunda nte, kukwata mundu nga kye kitone kye balina. Olwaleero Salimu Saleh amaze okubakyaya mu bantu, abantu babakyaye. Olwaleero mukyazunga mugenda ggulu abagobye agambye abakooye. Bwana Dirisa Musuuza statement ya Salimu Saleh okugamba handle those musicians yoke kumala era ekulaga nti bakuwa ssente. Kyegezo omusajja asooka n'akuwa $3 billion mweteeketeeke, n'abongera $13 billion 13 ze mwawoza nti mulina sako, era ne tubalaba nga muliko mu mamba, simanyi mulunda mamba, awo wonna nga muteekateeka ngeri yakubawamu ssente. Omusajja n'akwata ssente n'azibawa. Kyokka omusajja olwaleero yeewuunya okubanga yabawa ssente
ne mubanga mukyazunga muvuga emmotoka okuva ene Kampala ne mugenda eggulu mayiro na miles ne mwebaka ku streets ate n'abeggulu bayomba nti babakoyo okubalaba ewaabwe olw'okuba muzze okusabiriza Salimu Sale. Katulwalira omusajja abagambye abakoye mumutataaganya. Imagine omuyimbi okwetaliira ku Salimu Sale nti asaba Christmas festivals. Kino kyetwabagamba kitegeeza olwaleero abantu babakyawa mutya n'okutegeka obuvulu muti okutegeka bu concerts ne bapromota bati okubategeka kubanga abantu babakyawa naba upcoming wano naba abayimbi abata just nga abantu bayamba n'abayambi okuwuliza music wamu namwe mwekunganyiza muli emabega wa Didisa Musuuza. Kati Didisa Musuuza ye yalobinga akafo simanyi senior presidential advisor on creatives as if tetulina ministry ya gender and social ya wasa minister kakati mwabali bazunga simanyi bono Khalifa aganaga simanyi bono obuyimbi ate Salimu Sale abagobi bwana Didisa bamuwa sente bapangisa kihotero ekyebbe yawo simanyi tutandika simanyi jam sensation oli wayimba nsumulule ngebikaze ebiyimbi bidda musumulula gabali okabapimpi nebyo nga babiwe embuto nga bitandika kulwana kujjamu mbuto esente ne bazeegadanga mu bwegadanze ne bapangisa hotero namba nenga mulimu bitanda byokka kitegeeza kwesabula matooke from morning up to evening kutambuliza omunziko. Olwaliro omusajja abubuuza mukyakima kyewange mwetawuli ati mugende balinga abagoba embizzi. Bobi Wine mumanyira waaki kakati wano Bobi Wine yazza musango ki temuli basabirizi aren't you beggars time Gyebyo munnange nga webiwulidde era nga abantu bakyeyongera okubanga baleeta bwino ku nsonga z'abayimbi. Ono nno ye atuuse n'okugamba mbu Eddie Kenzo mbu ekiwandiiko kye baafulumizza mbu takitegeera kubanga kiri mu Luzungu. Jjukira Eddie Kenzo ye pulezidenti w'abayimbi waneeno mu ggwanga Uganda naye weerabidde nti mukwano alina omukyala eyasoma era asobola okuinterpretinga ebintu bino. Message eno omanyi akabaluwa Salimu Sale akawandiise mu Luzungu yakawandise mu Lungereza naye presidenti wasimanya music Niggina's Association mwakategede Eddie Kenzo sajja agambe toddamu kuleeta abantu ggulu obasisinkane ggwe ekkomera lijja sente mwagenda ne mukulupalanya ne bazibawa agamba nti sente zibaateeka eyo goba aziryamu ne Nyamutooro ogenda kitegeera. Abayimbi Kyagulanyi abalabula n'abagamba please muve mu bwa beggars. Omusajja akibalangidde mugenze kusaba Christmas token mwedandawaza bantu mwe. Era abayimbi mbagamba ensonga bannayuganda be babasitula ne babajja from dust ne bafuna we babateeka. Ne right now abayimbi temulowoozezza gold. Okiba Bobi Wine lwaki agenda kusigala waggulu teyakkiriza kufukamira kusabiriza. Is a hero. Era n'ogwo okusabiriza kwe mulimu Kyagulanyi yakubaleetera. Kubanga era mugenda musaba mugamba tugenda kulwana Kyagulanyi. Ne mumulwanidde emyaka emeka yeeyongera kulinnya maddaala twongera kumwagala ne kibaluma. Salimu Sale yabawa Sereni Sutsawe Makindi. Muzeeyo mukwezaala mukola bya kisiru. Naye temukowa kubeera basabirizi. Sente zemuli azaalikoledde bannayuganda enguudo. Ze zaaliyambye maama ali ekyana mukaaka manyo gaseka ne zikola eddwaliro. Ne mwatunda golodi ne mumuteekamu. It was done. You people wake up. This is a struggle whereby we should fight for our country. Ne abamuli mu kwebuza amagezi. Naye nse batunulidde Musuuza wandogera kubeera mu kaduukulu nga bagamba twakuwa sente zino embalirira goloza munange akoddaawo ogire kati omusajja bali mu kucekinga yakuwandikidde azi smart presidential bichono creative and bichi ngalaga waliwo sente ze baateeka ewuwo mbwongo obwo tewakitegedde
mbu yanzimbisizza bombo kirat nga tuvuddeko ate ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP omukulu Waiswa Mufumbiro yavuddeyo n'aba nga defendinga omukyala Olivia Lutaya ono nga yakava mu kkomera. Abantu bangi babadde bavuddeyo kumukonda eminga lwa interviews agenze ng'akola naye yagamba nti Olivia Lutaya 100% buli byayogerako bituufu. Abaana bano tebalina musango, y'ensonga lwaki tetuwulubalanga kugamba nti tubagambe mukkirize n'emisango gye batakolanga. Kubanga tumanyi tebalina misango, ate mu mateeka okukkiriza omusango already oba ofunye record buli bwogenda mu kooti bakubuuza do you have a criminal record. Kino kiri ku bintu byonna okufuna emirimu n'okola ebintu ebirala byonna. Bano abaana bali in their 20s, earliest in their 30s. Toyinza batemerako ttaka Balamu singa Balamu abadde n'omwa simanyi sinjaga singa simanyi oba alina omwana oba talina naye kati Balamu afumiitirize nga taliiwo naye ng'omwana oyo yagwa mu bayaaye ne bamukkiririza obuvunaanyizibwa bwali takoze. Akiteeke ku mwana we nga tannakiteeka ku baana b'abantu because tebalina musango. Yagamba yali abataasa kakati babafunamu ensimbi. Ekyo kya busiru na kyabugwagwa tekyetagana kuyisa wantu wonna era kiraga nti tategeera anti mulekerawo okusaagira ku bulamu bw'abantu. Kati ali kubasibe abafuya abazze okusiza Kibalama yamuleese kuba naye ali kubaabula ali kubasibe. Nabbanja yakkiriza nti Kibalama gavumenti yemuyina. Balamu yamuleese naye agenda amunnyonnyola akkirize. Damulira bamuleese. Sempijja bamuleese. Rita Nabukenya bamuleese. Tuleme kusaagira mu bintu bino nti bantu bali mu ssente. Balama tulabanga abaava ennyo nti tusobola okulya ku mirambo gy'abantu ate nga bo be batemu ye mutemu yatambula n'abatemu yawagira abatemu. So tayinza gamba nti ate ffe ku ttemu lye ffe tugobolola. In fact ye yagobolola kuba yafuuka minisita. Ye minisita asoose okufuuka minisita Balamu. Naye wadde onyiza wuliriza bulungi luvoola ngamba okozesa omutemu ate abantu baafa dani kyeyune bamukuba masasi naliwo naye si minisita ayingidde mu ensonga zino teziri limited kwaba abasibe nanti nga tomuteeka akirimu kuba kyakino bino ebintu byonna okutemula bannayuganda mu kalulu kyali kiri wamu toyinza kukyawula. Amaziga ge tukabira Olivia Lutaya emyaka 4 ge maziga ge tukabira Rita Nabukenya ataliiwo atagenda kudda. That is why it is better to cure the problem than to have medication for that slight diagnosis. Tetuli baguba ddalu era omuntu atunyizayo yalowooza nti bino byanfuna. No, si byanfuna bya bulamu bw'abantu. Basooka ne bagamba nti abantu bano tebaaliyo. Ne bajja wano ne babalaatira wano ne bakuba ebifuba ne bagamba nti bagenda Canada nti bo tebamanyina ensi yayonooneka yadobonkana ne immigration temanyi afulumye n'ayingira nga bali ku bulamu bw'abantu. Jeno Yoweri Kaguta Museveni yatuuza press conference ng'amaze okwogera ku kutemula. Yes, bwebityo ey'omukulu Waiswa Mufumbira nga justifyinga ensonga eno eya Olivia Lutaya oba abasibe abava mu kkomera. Jjukira yategeeza n'agamba nti nze sirina kye neebaza kubanga ekisooka nali sirina musango lwaki singa bategeera nti tulina emisango bandibadde batusiba ne batusalira naye twalinga awo tebatwala mu kkooti mpaka lwe bajja ne batukkiriza nti tukkirize nti tulina emisango awo ono balyoke bakole ki mbo batusonyiwe nti so lwakuba twali tuluddeyo ne tulyoka tukkiriza naye nga ffe tubanja ntebe yaffe. Era yagamba nti talina kyejusa mu mutima okuba nga yavaayo n'ayogera ekigambo ekyo. So bw'atyo ne Waiswa Mufumbira agamba nti abaana bano batuufu kubanga baali tebalina musango ki gwe baakola wali teguliiwo. So byebyo munnange ababadde bakyayogera era watakendeeze ku bigambo era wena bamuzizaayo alina backup okuva mu kibiina era babyogedde. Tuli ku NCK-TV mukwano tuli ku NCK-TV era nkugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga. Tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala era munnange gwe tuula bwe tuzikalira nywera mbe nga ndukuwa nga we nkugambye nti wano eno amawulire mangi nnyo nnyini ddala
bingi era bye tulina okuba nga tukutuusaako. Tukkirize mukwano tube nga tukwerekereza, tuula butuuzi kalira nywera, teekako data, ebisigadde ojja kuba nga obifuna mu bujjuvu bwabyo. Sigala naffe, tovaawo.